Mr. Mugera John Baptist, and in the presence of Honorable. Talking about the DP coordinator, what is the name? Mugera John Baptist. Paragraph 4. What paragraph 4 of your article? Yes, paragraph 4. Yes. Spell the name for court of your father contained in Paragraph 4. Paragraph 4 is just spell your name. Don't state what it says. Just the name of my father. Yes. Spell it. That I'm a registered voter of Mukono South, following my application for the transfer. And I was reallocated as a polling station M to NAL at the C Central. You were asked whether you support that you are resident of Masaka. I applied for the national identity card when I was still in Masaka. Then I later changed when I came this way and applied in this electoral commission, whatever, made a transfer. That's why other particulars are indicating something else. Paragraph 4, it states that don't state what is, just spell the name contained in paragraph 4. The name contained, it's K-A-I. No. The name of your father. The name of my father. I want to read this. Spell this name here. Basilio. Spell it. B-A-Z-I-R-I-Y-O. Then you are aware. M-U. Era okwolesa eri kooti nti temuli nsonga mu kantu akaleetebwa. Kantu kanafu nnyo. Nyiniko yayagala kufuna ttutumu lya kaseera buseera. Naye temuli nsonga. Ensonga yaabwe nnafu nnyo ate twagikompola dda. Ensonga yaabwe balina gitwala mu kakiiko k'ebyokulonda nga n'okulonda tekunnabaawo. Kuba nsonga ekwatagana na kwewandiisa. Ate ng'etteeka lyakirambika dda nti oyo atamatidde n'ebiwandiiko by'omuntu agenda abiwakanye mangu ddala oluvannyuma lw'okuba nga bamaze omuwandiisa. Zino nsonga ezaalibadde nga zajja dda eri Electoral Commission nga ne2021 terunnatuuka. Naye bwe baamala obbaasa akalulu ne kabalya ne bafuna ebinuubule by'akalulu ng'abalonzi babagaanye, olwo ne balyoka bagamba nti oba oli awo empewo yali tuyamba kibuyagananye nnyo empapula ne tubaako obuyinza bwe tufuna. Baagadde kutuwa ttutumu lya bwereere bassebo ne bannyabo. Era mpa amagezi abawagizi b'omuntu wange ono Honorable Kayondo n'abamwagaliza ebirungi
batandike okuteekateeka ensolo zaabwe ze banaasala, bategeke amataali, bategeke engalabi, eŋŋoma, kubanga olunaku teruli wala. Musajja mukulu ono yaleeta guno omusango nga tumuwunzise. Olwaleero ebigenze mu maaso bingi, naye njagala okwebaza omu ku bantu abajja ne bansemba okwewandiisa. Olunaku lwajjo babadde bamuwa obukadde 10 ajje mu kooti agambe nti tesi eyampandiisa. N'agamba obukadde 10 mu butwale, nze nsigaze erinnya lyange. Twaliwo omusajja mukulu, kale neebaza abantu ab'ensa bakyaliyo. Musajja mukulu yamutwalidde obukadde 10 nti kkiriza bukkiriza nti nno siggwe wanominatinga Kayondo, nti ekyo kirage nti nno siggwe wamunominatinga. Naye olwaleero aswazizza ensi. Ndowooza ne musajja mukulu gyali yeetakula okuba nti omwana omuwala omuto yaganye okugulirirwa n'obukadde 10 mbu yeegaane tisiyawa. Kakati okubanga omusango mugusindise na kugulirira abajulizi, ensi ebalaze nti abantu ab'ensa bakyaliyo. Zikota n'ekiri ku malaalo amanya tegakwatagana. Kyekimu ekiri ku ne maama we. Ku malaalo ga maama we kuliko Banji Ruth, tekuli linnya Noziyata. Ate okebera ku fomu yava mu ddwaliro St. Francis Ekokonjeru bawandikako Banji Ruth Noziyata. Ate spelling ya Noziyata si yemu yeri mu kirayiro kye. N'ekirala ate si yemu eri ku death certificate yaki ya Nira. Ate si yemu eri ku national ID ya Noziyata Ruth. Zikontagana. So nakakasa kooti nti era talina bujulizi bulaga awo bonna amannya ago empandiika weekyuka gakakasa nti muntu omu. Atukakasizza era taleese national ID, ekikakasa nti ekifaananyi kya Bazilio Muwawule wali mu kifaananyi ekyo y'omu n'ono ali ku national ID, tewali kiraga. So kyekyo naye akakasizza nti yaliwo mu kuziika nga Male Willison yagamba Kayondo yaliwo n'agaba enguzi. Yalina abajulizi 9, yajja n'affidavit 9 nga mumanyi election petition nti it's all about affidavit evidence. Abajulizi 9 be yaleeta, kuliko bakansala, kuliko baani. Ye kennyini bwe twamala omukunya ebintu ebimutabukako n'atyangala abali bajjalima nga mulali nakuyo olwaleero bw'abadde atitibana. Okitegeera n'ajjako abajulizi 6. Okitegeera yajjako Wamala Sawulu. Okitegeera gwe yawenguza emitwalo 2 okuziika mwannyina. N'ajjako Nsubuga Emmanuel. Okitegeera ndowooza ekirayo kye mukirabye nga tukisinziirako okulaga ekifaananyi eri omwana. Okitegeera n'ajjako Nakitto Molini Birungi kansala omukyala. Bano ba kibiina ki? Basebo ne banyabo ni musajja munaku nga bwe mundaba. Nze ekyange kyakulwanira bwenkanya nga bwe mundaba namwe entambuza bigere kati se nenzijjewo ezigenda okuwa abajulizi. Sirina byafaayo. Musango guno gwakyukakyuka. Musango guno kugenda okutuyamba okuteekateeka abaana baffe abajja mu byobufuzi abakyali abato nti omufere yenna talina kukkirizibwa kubeera mu byabufuzi. Kuba mwenna mukirabyeko okuva omusango guno gwatandika nti Kayondo emikono yajingajinga mijingirire nga mwalaba abawanika bokukebera emikono bajja ne bakakasa. Kati batandise okutetenkanya baleeta oli agamba nina signature mmeka 2, oli agamba nze ndiwe Masaka ne nalondera mu mukono South nga tataddewo kukiikaka. Anyway, ekikulu ky'ensonga zino yonna nti twagala tutereeza eggwanga Uganda nga tuviira ddala wansi. Akaana bwe katandika okubba sukaali n'okaleka enkyaka gyasitukira mu TV. Kale ensonga ezo tuzirese mu mbuga z'amateeka, twagala wabeewo okulwanagana, twagala tubimala ebyo mu bwenkanya, tuddeyo mu kalulu nga buli omu ebitateredde abikoze eki abitereeza. Nja kwebaza baloya bange bakoze